Muna wa Derrick atabuse era nga akatambi kakoze kabadde kakambwe nnyo era nga aweereza obubaka obukakali eri Abannayuganda mwenna era n'abeera nga abasaba n'abagamba bannange muli mutukyayisa ensi mulekerawo okutwogerako ebigambo ebya swakaba wano wennyini tubasiiba tubagamba nti viewinga video eno nga osoose kusubscribinga kubanga ekigambo subscribe wekiri kikonemu wabula nga ate notification eri awo waggulu yankizo nnyo gwekona mu notification buli video gye tuteeka kuneno egenda kubanga esookawo wabula nga atera okukomentinga kirungi nnyo awo nno teweerabira linnya lyo etuufu n'ekifo gy'osinziira okubanga olaba video zineno sheyalingako ku channel eno bakwano baffe abalala babeere nga batwegattako osobola oyita ab'emikwano n'eŋŋanda babeere nga balaba video zaffe tezesitaza wabula nga ate nze abakolera obutambi buno amannya yenze Shila Adita nsangayo ku Facebook page nga nkozesa Shila Adita ku TikTok kwendi nkozesa Shila Adita 0 ne beyinene ye page yange ey'okubiri jangu obeere nga onsisinkanayo wali nnyo wabula nga ate mmwe abali mu Saudi Arabia imbagala nnyo abali e Qatar imbagala Jordan abali Dubai abali London abali Uganda Kenya Tanzania Nigeria namwe imbagala nnyo mwebale kubeera nga mumpagira mwebale kulaba videos zange kyemukola kyamaanyi nnyo wabula nga atera nkyabeetaagira ddala gwe kyolina okukola ku subscribinga ne notification bell eyo togyerabira videos no zibeere nga zikutukako mu bujjuvu bwazo sagala obeere nga omisinga ekintu n'ekimu muganda waffe Muna 256 avuddeyo n'aweereza obubaka obukakali ennyo eri social media in-laws teekako n'omwami Lumbuye era nga olutalo lwabwe lugenda mu maaso nnyo lwakatandikawo lugenda mu maaso Muna waneeno atulaze ki kyawulira era n'ayogera ebyo byonna ebimuli ku mutima nga yeeyambisa omutimbagano gwe ogwa TikTok wabula ng'ateera aweereza obubaka n'abagamba bannange nze nina abazadde tuyina abazadde nze ne bba wange ffenna tuyina abazadde tetuli mu mbeera nnungi ekyatuleeta kujja kukola olw'okuba mwe mulaba tulina we tutuuse mufuba okulaba nga mutussa engeri yonna ey'okutussa muba mwagala kutukyayisa bantu nze maama wange talina bukuumi nti agenda kubeera n'abasirikale bamukuume mujja kuttisa maama wange mujja kuleetera abantu okukyawa abazadde baffe nga ensonga lwaki ebakyaya lwakuba ffe temutwagala tubeerewo lwaki Abannayuganda mweyisa wee mutyo mulekerawo okuyingiza ebyobufuzi mu bantu abatabiriimu mulekerawo okuyingiza ebyobufuzi mu bulamu bw'abantu abalala abantu abamu kuffe yes twagala obufuzi bukyuke naye nga tetugenda kukiraga olw'obuzibu n'obutemu okuyiwa omusaayi obukyayi obukirimu kati gwe wookireeta n'okimpiiningako olw'okuba ng'oyagala kunsuula wansi tolowooza nti oba osudde Muna yekka wabula ne famire yange oba ogitaddemu tolowooza nti obuzibu obuleetera Muna na Derrick yekka wabula abazadde baffe bonna ogenda kubateekamu lwaki Muna ayogedde ebintu weebiti gwolowooza lwaki Muna avuddeyo mu bukambwe olowooza lwaki Muna akoze akatambi kaneeno ak'amaanyi ennyo akakuba ku ggumba ng'ate si waabadde nkimanyi naawe kyoyagala okumanya wabula ng'ate subscription box weeri awo beera nga osubscribinga notification bell weeri gikone mugwe kyolina okukola kwata mu subscribe obeere nga otwegattako bulungi nnyo Muna ensonga lwaki akoze akatambi bwe kati tugenda kukijjukira nti ebbanga eriyiseeko emabega ennaku bwe ziti oba wiiki nga bbiri tubadde mu nsonga za aviator teekako ne mukyala we okubanga babalumiriza okubanga beenyigira okuba mu kutta okutulugunya okuwamba teekako n'okulemesa okuyamba Abannayuganda ye trend ebaddewo ye video ezibaddewo era nga Abannayuganda bangi nnyo baziwaddeko endowooza nange Adita nazoogeddeko Abannayuganda bangi bavuddeyo ne bakuba omulanga bitaddewo okulwana teekako n'okwewerera okubanga abantu abamu battibwa mu kibuga ekya Dubai gye bibadde Bobi Wine ng'agaanye okubanga ayimba jjukira nti ssente ezibadde zikolebwa okuva mu kivulu kya Bobi Wine kizibadde zaakukomyawo Abannayuganda abali stranded mu UAE wabula ng'ate kino mulimu abantu abamu abali mu kibuga ekya Dubai abava ne basabyama ne bagamba omuntu eyaganisiza Bobi Wine okuyimba si muntu mulala aviator na mukyala we family ekolera NRM aviator family ye yekulembera okubanga bawamba abantu mu bunnamwaya ekyo nno kireese internet okubanga eri at distraction abantu bonna ne babeera distracted abantu bonna ne babeera disturbed obutambi bungi nnyo ne buvaayo family zaabwe ne bava ne basiteeka mu social media ekinyiziza Muna kwavudde n'agamba n'eggwe Lumbuye information gy'owa abantu ogijjawa lwaki osiga obukyayi mu bantu lwaki oyagala abantu okwawukana yawukanamu
bulamu ekigendererwa kyo ki ekigendererwa kyo kya kunoonya change oba kya kutambuza diversion ekigendererwa kyo kya bantu kwegatta oba kweyawulamu ekigendererwa kyo kya bantu kweyagala oba kwetta kyekituufu kyobala ogenda kukyayisa abantu naye ng'abantu tebalina musango ogenda kuttisa abantu naye ng'abantu bottisa munnange basaalumanya nabanaalumanya maama owange teyabiriimu wakola akatambi n'otuwaayiriza nze ne bba wange abantu ne batandika okukyawa bba wange nze ndi eno yuke indya innywa naye nteebereza maama wange gwe naleka e Uganda bw'atuuka ku kizibu essaawa zino ani asobola okumuyamba kubanga buli muntu aba agamba oyo si ye maama wammuna abo sibe balemezaako gavumenti abaana baabwe bakolera gavumenti n'agamba maama wange anaasobola atya okuddamu okwewola sukaali yadde omunnyo nga bakimanyi nti nze muwala we nze omu kwateeberezebwa okubanga nkolera gavumenti nze omu ateeberezebwa okubanga ndi mbega era ndi ejenti wa gavumenti gw'olowooza bw'anaabako ne kyayagala anaasobola kiweebwa bw'anaagenda mu ddwaliro ng'ayagala okwewolayo amakerenda baganaagamuwa oli ajja gamba oba ofuufa mbadde muwagira gavumenti ebintu we bityo obadde ng'obiraba omanye ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda essaawa zino omuntu newomuponengamu obupiniizi bwoti n'omuwaayiriza okubanga akolera gavumenti kisobola omujjisa mu bulamu bw'ensi kisobola omukyayisa abantu bonna kisobola omuleetera obuzibu lwaki okola ebintu ng'ebyo muna avudde mu mbeera akatambi ke katambula ndowooza bangi mukalabe ababadde temunabakalaba mujja kubanga mukalaba mu bunnambiro katandisa okugenda mu buli gurupu zonna wabula ng'ate nze nga Shira Adita muna sigenda kubanga musalira omusango nkitegeera kyawulira abantu abamu tuyina abazadde betwagala ennyo abatubeereddewo mu bulamu bw'ensi era nga buli muzadde yeegomba okulaba omwana we ng'alina step emu gy'avuddeko ng'agenze ku step endala era ng'abazadde bano bakosebwa ebintu byonna ebitutuukako wabula ate bwe tuba abasanyufu nabo basanyuka so wokola ekintu ng'ekyo n'oteeka bazadde bano bamuno mu kamera n'obateekamu ebigambo ng'ebyo tobiyinaako bukakafu oluusi newoba nga obiyina naye omuntu ajja kubuza gwe obukakafu wabugyewa atabeera na famire y'oli so ngamba ebintu webiti birina okukoma eyo no ye information evudde wa muganda waffe muna 256 kansuubire nti mwena munagitegeera komenti nga wansi awo mmanye kikyolowooza ku katambi kaneeno wabula ng'ate mbatumiddeko eyo mwenna temwerabira kubanga mu subscribinga notification bell temugyerabira embagala. See you in my next video.